Yes, alright, mukwano gwange yeno embeera gy'ogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno y'embeera eri Lugogo essaawa zino. Ziri ssaawa 8 zennyini ez'omutuntu. Enteekateeka zirabika nga zo kati we twogerera zigenze maaso n'okuba nga zituuka ku nkomekerero. Ekirindiddwa kiri kimu kyokka, kubeera nga abasirikale bayingira ne bakola clearance akina kukebera ku bya security nga bw'omanyi temulimu akina bomu baleeta embweze zigenda maaso n'okuba nti nno ziwunyiriza wano nawali zigenda kuba nga zireetebwa. Bwe bamala okuba nga bakola checks zonna eziri clear nti ekifo kati kiri cleared mu line ya security, abantu bagenda kuba nga bakkirizibwa okuyingira. Naye kati ekyo kyolaba ye footage w'ebiri mu kugenda maaso essaawa zino ziri ssaawa 8. Ziri ssaawa 8 but mu bbanga si ddene bagenda kuba bakkiriza abantu okuyingira nga security emaze okubeera nga ekola clearance. Ku side ya Fangon wamu ne mwana mulenzi Alien Skin, this is history in the making. Nga mwana mulenzi Sin Styles watera okuba nga agamba olw'ensonga kyekivulu kya Alien Skin ekisookedde ddala nga ye yakiyimiriddemu ku cricket oval wano. Yes, Lugogo wano. So mwana mulenzi Alien Skin, you can't say that he's having his maiden concert naddala ku Lugogo cricket oval. Yali abaddeko kone concert, but concert ya magnitude efaananako bweti eno yegenda okubanga esookera ddala. Ojja kujjukira nti Alien Skin okubanga ajja wano woolaba essaawa zino era ng'enteekateeka ziwedde bulungi. Yasooka kuba nti nno bafuna obutakkaanya n'aba Hotel Africana. Awo no yalina okuba nga ateekateeka show. Bwe bamaliriza nga tebamaliriza bulungi mukwano gwange ye ne Nobat Events ne basalawo bagende maaso n'okuba nga bajja Lugogo nga bw'olaba. Aba Pepsi omanyi abaana ba Fangon bawadde Pepsi visibility enkambwe ennyo oba ennungi ennyo nti okuva Pepsi we yagamba nti kateekemu Alien Skin wamu n'ekivulu kye kino ssente, Pepsi ekikubidde ddala. Era bw'obanga weetegereza munda tenti za Pepsi ziri buli wamu mukwano gwange. Era mwenna abali mu kkubo abali mu kujja ku show eno essaawa zino njagala kutegeeza nti ka Pepsi ko mugenda kubanga mukanywera ddala nga mukeemiisa ne sekwemiisa yenna okujjukizaako agamu ku mateeka agaabagibwa aba Fangon nga ne sheno tennaba kubanga etuuka ku lunaku olwaleero, kyekyokuba nti abaagala okujja mu kolekole zirayivu amwe baakina simandi gundi wa wano, simandi tikitoka gundi kampanike wanika akasimu kangende maaso n'okuba nga nkwata ebigenda mu maaso. Mwe babagamba dda teri kujja na lunankananka lwammwe olwo. Teri byakuba zirayivu ezo byo tebagenda kubikkiriza. Jangu ng'okimanyi nti kyobolaba nti footage okusookera ddala tufunye ono asookedde ddala nga sho tennaba kubanga etandika, then clearance z'omu maaso awo ng'abantu batandise oyingira n'ebisigadde nabyo tugenda kubimanyaako enteekateeka ng'abafango ne we baasazeewo ani agenda okuba nga akkirizibwa okubroadcastinga sheno live, naani atagenda kuba nga akkirizibwa. We tudda ku side ey'abannamawulire wano wennyini we tuli olunaku olwaleero, bw'obanga oli munnamawulire, bw'obanga oyagala okuba nga okavalinga ebigenda okubeera wano ava ku bino bye tufunye nga sho tennatandika, wabula show eba etandise buli munnamawulire okuyingira ogenda kuba nga osasula emitwalo 2. N'abo bonna b'oli mu kulaba munda mukwano gwange, poliisi we banga emaliriza saaki yaayo buli muntu agenda kusooka afulumizibwe waggulu. N'ekyo ekire kibadde kyagala kuleetawo mbeera, kibadde kirina engeri gye kikwatirira kiti nga kireetawo oluzikivuzikivu n'okwagala okuba nti enkuba enaatonnya, wabula tutandise obudde okuba nga ate bukiriyalinga out, ekiraga nti enkuba yeerabika tegenda kulabikako.
ekivulu kigenda kubeera taratibu sana kino gena maaso n'okubanga kihappeninga gwe atannamanya ng'otegedde lunaku lwaleero emiwendo ku mulyango gigenda kubeera $2,000 n'Emitwalo 5 ate gwe omubedde agamba nti njagala meza gijja kuba obukadde 3 bwedu aba service providers beteeseteese dda abalina okuba nti no baweereza abantu mu kivulu kino ab'ebyokulya mbalabyeko ab'ebyokunywa nabo weebali mukwano gwange beteeseteese dda era buli omu yatandise okuba nga afuna akakoona ke bano bangenda kwokya nkoko ngenda kwokya mbuzi n'ebisigadde ebyo biri taratibu sana mukwano gwange nkujukiza nti olunaku olwaleero nga bino byonna bihappeninga okwosa olunaku olw'ejo mwana mulenzi Alien Skin yayiseeko mu kibuga ekyageze maaso okuba nga kisanyalala ng'era bw'omanyi nti ojjukira n'emabega waliwo yalina ekivulu ku Freedom City mwana mulenzi yayita mu kibuga ne kiwuuma buwuumi at the same time ne ku luno era gwabadde mulundi gwe gumu era kyazeemu ne kihappeninga okkakananga ne poliisi yagadde omukwato olw'ensonga abantu baadde basasamadde musajja wa Katonda ne yeemulula mu buufu obufaananako bwe butyo ekyaweza mbagambye nti obudde busoose kuba nga bwefukulafukula but bukiliyarinze out tulabikanga eyo nno gy'olengerayo estage eyo ye stage gy'olengera awo eya blue awo maaso kuliko akagamba nti Nobat Events eyo ye stage olunaku olwaleero yes kanyongere okuba nga nkusemberezaako mpolampola yes eyo ye stage screen nazo zaaterezeddwa ddagagade ebizindaalo bigenze maaso n'okuba nga ngamba emizindaalo gigenze maaso n'okuba nga gikolebwako sound test muwuliddeko nga sound mulungi mu bufu ofaananako bwe butyo lwakuba nti mbadde sisobola kubawa sound olw'ensonga nti music akubiddwa copyright ye mbeera sina bwe nsobola genda maaso nakubanga njaŋŋanga ate nga video sound yagadde genda maaso n'okubanga ekubwa oba okuggibwayo mu buufu ofaananako bwe butyo njagala kutegeeza nti mwana mulenzi Alien Skin wajjidde olunaku olwaleero by the way eyo space yonna nga bw'ogiraba stage eri ekitegeza nti wano wonna people dem yagenda okubeerawo oba abantu abaze ku kivulu era olaba bateddemuko ku partitions abantu bagenda okuba nga bayimirira aba VIP batumbuto nabo bakoleddwako dda mu maaso eri bateereddwawo obutebe bwabwe bagenda okuba nga batuula ate abasigadde naffe tujja kuba nga tukiyimirira mu sayidi eno mbufu ofaananako bwe butyo njagala kutegeeza nti Alien Skin wajjidde olunaku olwaleero mu kifo kino Alien Skin wajjidde olwaleero n'abafango Forest wajjidde nga King Saha ye yaakava wano era nga ne King Saha bwe yajja wano ekifo kino yagenda maaso n'okuba nga ddala abantu bajjira ddala era n'akijjuza kyakwatayo kale tugambe so omwana mulenzi Alien Skin azze mu kivulu kino nga yeyo task gy'alina okutekinga up okubeera nti akwata akati ka Mansour Semando bagonza okuyita King Saha naye agende maaso n'okuba nti alwana oba adduka emisinde gye okulaba nti ekivulu kitojjera mu buufu obufaananako bwe butyo omukwano gwange maaso okuba ng'olaba abangi bayinza okwebuuza nti Alien Skin azze olunaku olwaleero katalogu ye eyimiridde etya bwe twogera ku by'omuziki naye mukwano gwange emyezi 3 gyokka egisembyeyo ona mulenzi afulumizzwa obuyimba obubadde nno obungi ddala ojja kujjukira nti wiiki 2 emabega alinawo asante sana alinawo kali akayimba ka talent remix mu buufu obwo alina n'akatalenti kennyini akataliimu amapiano rule number 1 kayimba ka Alien Skin ndeki kayimba ka Alien Skin bawe Alien Skin our father kayimba ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin nkusomera ku buyimba obusembyeyo emyezi 2-3 emabega olwa kayimba kamanyiddwa nga do you know alina kayimba kalike yayimba ne Chief Media kamanyiddwa nga mbeerayo basonyiwe yakayimba ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Scorpion Shaba akayimba kamanyiddwa nga Madam nako ka mwana mulenzi Alien Skin sikitegedde Alien Skin mbeerayo Alien Skin nagwa mulaavu kayimba ka Alien Skin n'obulala bungi nnyo nnyini ddala abafango n'abantu abajja okuwagira Alien bwe beesunze Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku Lyekatebo bagamba nti twalayo omwanawo jagera maaso nakubanga wejjusa mu mbeera emu oba endala
libeerera ddala kindergarten P1 paka P7 abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli straight live Lugogo alien skin kyakutte mweteketeke kubanga mulindirira ebiddako ku 2,250 byebyo nno. Thank you.